وعالم ما لم يكن لو كان ليكون كيف يكون أحاط بكل شيء علما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala alina okumanya ku nsonga zonna, amanyi ebyaliwo nga tetunnabaawo, amanyi ebiriwo n'ebirijja, amanyi n'ebyo ebitaaliwo singa byali byakubaawo byandibadde bitya. Okumanya kwe kwabona buli kimu, n'olwekyo la yakhfa alayhi shay, teri kyagamba oba teri kyoyinza kulowooza nti takimanyi, kyekwese okumanya kwe. Ala ya'lam man khalaq, ayinza okuba nga tamanyi ye nannyini kutonda. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala tukikakasa nti amanyi byonna ebiri mu ggulu, ebiri mu nsi, ebiri wansi w'ettaka. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala ku byonna byatugabiridde mu byengera at-tahira wal batina. Netumusaba atusonyiwe, atusaasire ku ebyo bye tutatuukiriza, era tumusaba okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yatutumiranga kyakusaasira eri ensi eno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu mwaka ogw'omusanvu gwe tulimu, ensonga ezamutuukako ziwera. Olwaleero katukooneko ku nsonga bbiri ezaali mu mwaka ogwo ogw'omusanvu, oluvannyuma lw'okulaba amabaluwa ge yawandiikira abakulembeze ne bakabaka n'abafuzi mu bitundu eby'enjawulo, n'okulaba butya bwe bareactinga ku bbaluwa ezo. Mu mwaka gwe gumu ogwo ogw'omusanvu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna ensonga mu bulamu bwe, naye mu kukola kwange research mu bulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ku siiratu nabbi, n'emu ku nsonga eyannema okusalawo obutuufu bwayo oba obutali butuufu bwayo okusinziira ku sayiti zombi abaziwagira, nga y'ensonga y'okulogebwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abawandiisi b'ebyafaayo bangi bakakasa nti Nabbi yalogebwa, abalala bagamba Nabbi tasobola kubanga yalogebwa. Bonna nabasomako n'embulwa wawendaga, naye abagamba nti teyalogebwa kyekigambo kyabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam aliko obukuumi bwa Allah, aliko malayika, n'olwekyo eddogo terimukwata. Bo abagamba nti teyalogebwa ye position yaabwe, naye bangi bagamba Nabbi yalogebwa mu mwaka ogw'omusanvu. Era eddogo bagamba bulwadde ng'obulwadde obwa bulijjo, bwe bakuloga olwala ng'obulwadde bwe bukwata. N'olwekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aba asobola okulwala, kitegeeza n'okulogebwa asobola okulogebwa. So abamanyi bangi bakakasa nti Nabbi yalogebwa era eddogo ne limukwata. Now, bw'ava mu sulhul Hudaybiya omwaka ogw'omukaaga, baatuuka e Madiina mu Dhul Hajj. Mu Dhul Hajj, kubanga twalaba eri bamalayo ennaku 20 gattako ez'okudda mu kkubo. So mu Dhul Hajj Abayudaaya beegatta n'abannanfuusi mu Madiina baloge Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bamukoleko akabi. Beekuŋŋaanya ttiimu ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul n'Abayudaaya baali beefudde nti basiraamu singa si basiraamu batuufu, beegatta ne beekolamu olukiiko. Baagenda omusajja ayitibwa Labid ibn al-A'sam. Bwe bagenda ewa Labid ibn al-A'sam bamugamba nti musajja mukulu yali Muyudaaya omunnanfuusi eyalaga nti musiraamu so nga teyali kasiramuse. Bamugamba Labid, tugezezzaako kyonna kye tusobola okuloga Muhammad naye eddogo limugaanye omukwata. Abakyala muffe n'abasajja buli alina ky'amanyi ku kuloga akigezezzaako
naye omusajja eddogo terimukwata. Naye tuze gy'oli tukakasa gw'oli kafulu, gw'otusinga okubanya ebyeddogo. Bw'onaamutulogera ne limukwata tugenda kukuwa empeera, tugenda kukuwa ekirabo. Labidi yakkiriza okukola omulimu. Labidi ono Ibn al-Asam yaroga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tuli kwabo abagamba nti Nabbi yalogebwa. Yaroga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ayita mu kisanirizo n'enviiri za Nabbi ezaali mu kisanirizo. Yafuna atya ekisanirizo kya Nabbi? Kigambibwa Labid yalina bannyina, yalina ba sisters. Ba sisters bano nga batera okgendako ewa Aisha radiyallahu anha, mukyala wa Nabbi. Lumu bagenda mu nnyumba ya Aisha, omu ku basisita ba Labid, n'asala obukodyo n'afuna ekisanirizo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga mulimu enviiri. Nga bw'omanyi ekisanirizo ky'osaniriza tekibulamu kukwata mu buviiri. Omulogo oyo Labid yali abasabye. Mukimanyi neene waffe abalogo baagala nnyo enviiri, enjala. Si bwe kiri? Ayinza okutuma genda ndeetere enjala, genda ndeetere enviiri. Waliwo n'abagenda kussa genda ndeetere pupu w'omuntu oyo gw'oyagala akulogere. Obubi bwe kati nga kiri gy'oli gwe okutwala kaweefube, omuntu ono ngenda mumukwatiriza nti atwale pupu we bamuloge. Era oli ayagala okuloga ajja kukola buli ekyetaagisa. Agimuki omuntu nga ayagala okutwala ew'omulogo akola buli kyayagala okulaba nga akufuna. So Labidi yabasaba, ate abalogo batera okusaba ebintu ebizibuzibu ebitali byangu kufuna. Ati yagala mundeetere enviiri za Nabbi, mundeetere ekisanirizo. So sister wa Labidi agende wa Aisha amunyumiikiriza n'afuna ekisanirizo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, akitwalira Labidi. Labidi n'akwata ekisanirizo n'aggyamu obuviiriviiri obubeeranga ku kisanirizo. Tarehe egamba obuviiri obwo bwe yabukwata yagenda ku muti omutende omusajja. Emitende girimu emisajja n'emikyala oba emikazi. Yagenda ku muti omusajja omutende n'aggyako ebikuta oba ebipapajjo byakwo, n'akwata obuviiri buno obwali mu kisanirizo n'atandika okuyunga, okulukaaluka obuntu nga bw'alaamiriza, bw'afujjako obulusu, bw'ayogera ebigambo bye. Bw'amala obusiba n'agenda ku luzzi. Waliwo oluzzi mu Madiina baluyita Dharwan, Bi'ru Dharwan. Agenda ku luzzi akwata ebyo byatuzze, ebitutwa bye byatuzze, abiteeka wansi ku luzzi n'atuuzaako ejjinja eddene. Era ennaku ezaatambula Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okuwulira nga tali kyekimu. Embeera ze zikyuse, amakulu eddogo likoze ki? Limukutte. Era bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam balaba nti mwami waffe eddogo limukutte. Embeera ze zikyuse. Yali nga munafu, ng'omubiri awulira gumuluma, abeera atudde, abeera yeebase, nga n'emirimu gye egy'ewaka egy'omu kisenge tagikola, okutwala akaseera. Bakyala be nga bamubuuza, ya Rasulallah, kiki olinako ekizibu? Naye kigambibwa eddogo lino bwe lyakwata Nabbi lyakwata mubiri, teryakwata ku kutegeera kwa Nabbi, teryakwata magezi, ate teryakwata ku mutima. Kubanga waliwo akuloga n'ogw'eddalu. Kubanga abasajja bali bamugamba abagende wa Labidi, tulogere Muhammad agw'eddalu oba afe. Omukyala ne bano basisita ba Labidi baali balogoba bamugamba nti Muhammad bw'anaaba Nabbi mutuufu, eddogo terijja mukwata, tajja kufa, Katonda wajja mubuulira. Naye bw'anaaba bulijjo atulimba, lijja musuula eddalu era terimusse. So ekigendera kyabwe kumusuula ddalu oba kumutta. Naye bo bennyini beeyogera ne bagamba nti bw'anaaba Nabbi mutuufu ajja kumanya nti twamuloze, Katonda wajja mubuulira. So eddogo lyamukwata Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mubiri, mu bulwadde n'alwala. Era Aisha anyumya agamba nti lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayogeranga ebigambo oluusi ne yeerabira nti abyogedde.
n'akola ebintu neerabira nti abikoze. Naye lumu Nabbi sallallahu aba ali ewaka yeebase mugonvu, alaba abasajja babiri mu kirooto. Abasajja abo zaali malayika naye nga zijjidde mu kifaananyi ky'abasajja, yali Mikail ne Jibril. Omu yatuula ku emirannamiro ku bigere bya Nabbi sallallahu, omulala n'atula emitwetwe ku mutwe gwa Nabbi, ne batandika okunyumya. Omu abuuza munne malayika mu kifaananyi ky'abasajja, omusajja ono gwe takulabikira ng'omuloge? Ko munne nti kituufu, omusajja ono muloge. Olowooza ani yamuloga? Nabbi sallallahu awulira emboozi, kuba Nabbi we bamuloga teyamanya ani yamuloga. Olowooza ani yamuloga? Labid ibn al-Asam. Ono abuuza, omulala bw'amuddamu, Labid ibn al-Asam ye yamuloga. Olowooza yamulogesa ki? Yamulogesa ekisanirizo n'enviiri ezibeera mu kisanirizo, al-mishtu wal-mishaba. N'ateekamu n'ebikuta by'entende ensajja. Olowooza eddogo eryo yaliteekawa? Yaliterekawa? Eddogo yalitereka mu bi'r Dharwan, mu luzzi, n'alikweka wansi mu luzzi n'alituuzaako ekiyinja. Nabbi sallallahu bw'asisimuka emboozi eyo yali agijjukira bulungi. Yayita sahaba gwe bayita Jubair n'amugamba mperekeraako tugende ku luzzi Dharwan. Ne bagenda ne basahaba abalala. Bwe batuuka ku luzzi olwo, lwali luzzi lwa kyalo ng'abantu balukozesa, naye ebiseera ebyo olw'okuba baali balutaddemu eddogo, lwali lwakyusa nga n'amazzi gafuuka mamyufu nga gavaamu n'ekivundu, si ge ga bulijjo, ng'abantu baludduse. Nabo beebuuza oluzzi lwaffe lwabaaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam alagira basahaba, museneemu amazzi mu luzzi luno tukebere eddogo eririmu. Ne bagezaako okusena amazzi, ne basena amazzi paka bwe gaatuuka ku mbeera nga basobola okulaba ekiri wansi. Bagenda okulaba nga waliyo ekiyinja, okukibikula waliyo ebintu bye basibyesibye, ebituttwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugirayo ebituttwa, yasoma al-muawwadhatayn, qul a'udhu bi rabbi nnas ne qul a'udhu bi rabbi al-falaq. Essuura ezo nkulu nnyo mu kutangira eddogo ne mu kuwonya eddogo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuggyayo eddogo n'asoma ne aya ezo oba essuura ezo, n'awona eddogo ne limuta. Yalagira oluzzi baluzibe, basime olulala. Oluzzi baaluziba ne basima oluzzi olulala olw'ekyalo. Eddogo nga bwe tugambye bulwadde, naye buno obulwadde bubaamu shayatin, bubaamu amajinni. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Baqara, yali atunyumiza ku kyafaayo kya Sulaiman alayhi salam ng'amaze okugenda, amaze okufa. Billahi minash shaitanir rajim. Wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Allah yali yejjereza Sulaiman nti teyali mulogo, kuba Sulaiman bw'afa amajinni gaatandika okutambuza ebigambo nti Sulaiman abadde mulogo. Era ffe okutufuga, kuba Sulaiman yafuganga amajinni, n'atuukanga n'ogawa ebibonerezo, n'atuukanga n'ogasiba mu kkomera, so ne gamukubako akatabo nti Sulaiman abadde mulogo. Omuntu tasobola kubanga asobola okufuga amajinni okujjako nga naye mulogo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu aya ezo yejjereza Sulaiman. Wama kafara Sulaiman. Sulaiman tabangako mulogo, tabangako mukafiiri. Walakinna ash-shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Shaitani ze zaali enkafiiri zaasomesanga abantu eddogo. N'olwekyo omulogo akolagana ne shaitani, akolagana n'amajini. Gamuwa ebitali bya bulijjo mu irimu n'asobola okutuusaako obulabe. Omuntu ayagala okuwonya eddogo oba okwetangira eddogo, Quran ly'eddagala erisinga obukulu. Nga tonnaleeta bino birala, kwenyokeza, bubaani, rukuya, ebyo bijja luvannyuma. Quran yeesooka ng'ogisoma oba nga bagikusomera. Ate mu Quran era mulimu aya oba essuura eziyina enkizo ku zinnaazo mu kusomera eddogo. Essuura ezebbiri ze bayita al-muawwadhatayn, nkulu nnyo okutangira eddogo ne kujjanjaba eddogo. N'olwekyo omuntu yalibadde azeekwatako nnyo mu bulamu bwe, azisome ku makya,
azisoma akawungeezi nga bukedde zikuteekako olukomera, zikukolera hirz yeyirize ene waffe, ekukuuma. Allah akuteekako obukuumi ng'osomye essuula ezo. N'ekiro zisome, Allah akuteekeko obukuumi. Ziyitibwa almuawwidhatain kubanga zombi zitandika n'ekigambo qul a'udhu. Gamba neekingiriza nga nzira eri Allah oba nsaba obukuumi bwa Allah amponye. Qul a'udhu birabbi nnaas, Allah amponya obubi obuli mu bantu. Abantu balina ebizibu bingi, abantu tebaagaliza, abantu balina emitima emifu, emizibu emikyafu. Akulaga kirala ate nga munda akwagaliza kirala, n'ab'eŋŋanda nga tobaleseeyo abamu. So osaba Mungu akutaasa obubi obuli mu bantu. Ayinza okuba muliraanwawo, ayinza okuba gwe mukolagana naye ku mulimu, ayinza okuba qul a'udhu birabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas nga bwe zigenda. Eri endala neesaba qul a'udhu birabbi lfalaq, saba Mungu akutaase weekingiriza ne Katonda oyo afuga ekiro. Alfalaq bwe budde nga buzibye. Qul a'udhu birabbi lfalaq, Allah ntaase ebibi ebiri mu kiro. Abantu bangi nnyo baagala nnyo okukola ebizibu, abalogo mwe basinga okwetalira. Buli omu ayagala okukola ekibi, ekiro akyagala nnyo. A'udhu birabbi lfalaq min sharri ma khalaq, Allah bye watonda biyinza okuvaamu akabi, kantaase. Naye eri wansi gye kwera, wa min sharri naffaathaati fil uqad, ntaase abalogo kubanga abalogo abasinga balogera mu bifundikwa. Aloga asibaasiba obuntu, bwawandamu, bwayogera ebigambo nga Labidi bwe yakola, yasibaasiba obuntu. Nabbi sallam bw'ajjayo eddogo eryo addayo eka, mukyala we Aisha amubuuza, ya Rasulallah, eddogo olisanze otya? Libadde baalikola batya? Yamugamba nti ka annahu ru'uusu shayatin, omusajja yasiba eddogo n'akola nga bulinga emitwe gya Saitaani. Amakulu yasibwasibwa obuntuntu, Nabbi we yabulaba bw'atyo bwe yabutenda. Ka annahu ru'uusu shayatin, bwali bufaanana nga Sitaani ensibe emitwe gya Shaitaani. Olwekyo abalogo baagala nnyo okufuuwafuuwa. Nabbi sallam yatumya Labid kubanga yali amumanyi Musiraamu, naye nga bwe bagambye Omusiraamu omunnanfuusi, Omuyudaayo Omusiraamu omunnanfuusi. Amutumya bamuleeta, amugamba Labid, ma hamalaka ala ma sana'ta, lwaki wakoze kye wakoze, lwaki wandoga? Labid yali very open, yamugamba addananir ya Abul Qasim, akasente, bansuubiza akasente nga nkaagala, n'olwekyo nakuloga kufuna kasente. Sinze ne bandeetera buleetezi mulimu. Addananir ya Abul Qasim, kasente ke kansindiikiriza n'enkuloga. Naye Nabbi sallam teyatta Labid, so nga ate mu kusomesa kw'Obusiraamu omuloga attibwa, naye teyamutta. Ebiseera ebisinga Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu eyamukolangako obubi ku lulwe nga ye, Nabbi he never revenged, teyakolanga ki, teyesasuzanga ku kintu nga kikwata ku ye, naye bwe kyali nga kikwata ku umma nga wajja kwesasuza. Twalaba Banu Qurayza bwe yabakola, so teyesasuzanga ku lulwe. Labidi bw'amala omubuulira nti nakikoze lwa mulimu nadde njagala kasente, yamusonyiwa, yamuta, teyamukola ku kibi kyonna. N'olwekyo abo be bagamba nti Nabbi yalogebwa era eddogo lyamukwata, lyamumalako akabanga kawanvu okutegeera nti alogeddwa, n'okutegeera ani yamuloga. Jibril ne Mikail, emboozi gye banyumya, Nabbi we yayetegeerera nti bamuloze. Eddogo gye liri, eddogo haq, as-sihru haq, eddogo gye liri, abalogo gye bali. Era asobola okukuloga eddogo ne likwata. Yensonga lwaki twekingiriza Mungu atutaasa eddogo. Era mu nnambula y'Obusiraamu singa ensi ebadde eramuza shariya, omulogo attibwa. Omuntu bw'agenda eri omulogo n'akakasa byamugambye, aba amaze okuva mu Busiraamu, aba akaafuwadde, aba mushirika. N'olwekyo twewala eddogo. Abantu banyumirwa eddogo, naddala omuntu nga munafu. Omuntu omunafu ng'awulira talina kyayinza kukola physically, anyumirwa nnyo eddogo.
alaba amaanyi asobola gajja mu ddogo, ate bwe kituuka ku bakyala ne kiyitirira. Abakyala baagala eddogo. Omulaba nga yeebikirira oluusi n'okusaalasaala naye ng'ayina eddogo. Oluusi aroga bba, oluusi aroga bajja be, oluusi aroga abaana ba mujja we, oluusi aroga baliraano. Naye ng'alaga musiraamu n'akakaaya hijaabu jiribaabu ajambala. Naye n'omalo Mungu n'akusuula ku bintu bye ewaka. Ogamba olwo mukyala bujo gwe nina nga yakulogaaloga dda, yasibaasiba obuntu akugendera buli ssaawa. Olwekyo abakyala balina emitima minafu nnyo ku ddogo. Tubasomese nti eddogo buba bukaafiiri baliveeko. Olwekyo ekyo kyafaayo kyaliwo mu mwaka ogw'omusanvu okulogebwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Katukoneko ku kyafaayo ekyokubiri. Ekyafaayo ekyokubiri tekiri ku Nabbi naye kyali ku omukyala ayitibwa Asma binti Abi Bakar. Asma muwala wa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Bakar yalina abaana b'abawala abawerako, oba mwalimu Asma. Asma maama we yali ayitibwa Utayla, teyasiramuka. Era Abubakari bw'asiramuka ne famire, maama wa Asma yagaana okusiramuka, Abubakari n'amuta. Twaraba mu suratul Mumtahina Allah subhanahu wa ta'ala watugambira nti wala tumsiku bi'isamil kawafir. Tubeera n'omukyala ng'agaanidde mu bukaafiiri nga bw'oli musiraamu. Mubadde basiraamu omukyala n'abuvaamu, oba mubadde temuli basiraamu n'osiraamuka oli n'alamirayo. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Omukyala bw'agaana okusiramuka mute. So Abubakar radiyallahu anhu bw'asiramuka ne famire, ono maama wa Asma gwe bayita Kutayla yagaana okusiramuka, Abubakar n'amuta. Bakari bw'asenguka n'ajja e Madiina ne famire ye ne Asma. Ekiseera kitambula, maama oyo Kutayla awulira omutima gumuluma, ayagala ogenda okulaba ku baana be. Agende wa Asma, ava e Makka ajja e Madiina alabe ku muwala we Asma. Bw'atuuka e Madiina ajja wa Asma, baamulagirira n'alabawo. Asma bwe yayengera maama we yagaana omuggulira. Yagamba, maama saagala kulabako, oli mukaafiiri, wagaana okusiramuka, siina nkolagana naawe. Omukyala n'abeera ku luggi ne yeegayirira n'akonkona, muwala wange gulawo, njagala kubuuzaako, nina kye njagala. Asima yagaana, maama oli mukaafiiri, siina nkolagana naawe, ddiini yatugaana okolagana nammwe. Maama yalemera ku luggi. Asima agenda okulaba nga maama agaanidde ku luggi, atandise n'okaaba. Kye yakola n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mugamba, ya Rasulallah, maama wange wuunaze, si musiraamu, nze nganye omuggulira, atandise okukaaba, nkole etya? Afa aswiru ummi, nzigulewo njogere naye mpulire byaŋŋamba? Nabbi amugamba, swili ummak, genda maama wo muggulire, mwogere, teekawo enkolagana wakati wo ne maama wadde si musiraamu. Mu suratul Mumtahina mulimu aya ezaali zisse basahaba abamu nga bazitegedde bubi. Allah agamba, billahi minash shaitani rrajim, eri gye zitandikira yali abagamba nti abange mu abasiraamu. Suratul Mumtahina sababu nuzuli yaayo eriko ekyafaayo kya sahabi ayitibwa Hatib ibn Abi Balta, tujja mulaba mu maaso eyo. Allah atandika agamba, ya alladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, abanga abakkiriza abasiraamu temufuula abaduuyi bange amakulu abaganya okusiramuka. Wa aduwwakum, ate mukimanye namwe baba baduuyi bammwe awliya, temubafuula nfanfe ab'emikwano ne mubateeka ku lusegere. Tulquuna ilayhim bilmawadda, ne mubalaga omukwano ogusembayo. Waqad kafaru bima jaakum min alhaq, nga bwe zigenda. Naye eno wansi Allah agamba, kad kanat lakum uswatun hasana, muyina ekyokulabirako ekirungi fi Ibrahim, mu jjajjammwe Ibrahim. Amakulu mwandibadde mukolanga jjajjammwe Ibrahim bwe yagamba. Ibrahim yakola atya? Idh qaalu, Ibrahimu ne banne abaasiramuka, walladhina maahu, idh qaalu liqawmihim, bagamba abantu baabwe amakulu abaali baganye okusiramuka, inna buraa'u minkum, ffe nammwe twawudde, tetukyaddamu kukolagana
tubeesambye tetukyalina nkolagana wakati waffe nammwe wa mimma ta'buduna min dunillah mwe tubakyaye tumenyewo enkolagana n'ebyo bye musinza tetukolagana nabyo. kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa tulangiridde olutalo n'obukyayi wakati waffe nammwe temudda tetukyalina nkolagana nammwe. aya eyo weka basahaba abamu ne bagitegeera bubi ne basalawo tebajja kuddamu kukolagana na mukafiiri yenna mu nsonga yonna, si mu busuubuzi si mu ki ne baba baŋŋanda. kati Asma naye bw'ati bwe yategeera aya eno, maama we bw'ajja yagamba maama ffe twalangirira obukyayi n'olutalo wakati waffe nammwe tetulina nkolagana, n'olwekyo ddayo sijja kwogera naawe. naye nga bwe tulabye bw'alemerako n'agenda ewa nabbi n'amubuuza, nabbi amugamba genda oyogere ne maama wo talina buzibu. Allah addamu assa aya endala etereeza entegeera y'abaswahaba gye baali bategedde abamu obubi. aya ey'omunaana Allah agamba billahi min shaitani rajim la yanhaakum Allahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah bwe yali assiteeka eryasooka teyabagaana kukolagana n'abo alladhina lam yuqatilukum fi ddin, abatabalwanyisangako kuva mu ddiini yammwe. kubanga bwe baali bava e Makka nga bwe tukimanyi mulimu abakafiiri abakuraishi abaabalwanyisa ne babakolako ebikolobero lwa ddiini ne babagoba ne mu nsi yaabwe. kati Allah abagamba okuggyako abo abaabalwanyisa naye bano abalala yes si basiraamu naye tewali buzibu kukolagana nabo. innama yanhaakum Allahu ani alladhina qataluukum fi ddin, Allah abagaana kukolagana kuteekawo mukwano ogw'amaanyi wakati wammwe n'abo abaabalwanyisa olw'eddiini. wa akhrajukum min diyarikum, ne babagoba ne mumaka gammwe. wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum, abantu bamaze okubalaka obukyayi obwenkanaawo ate ne musigala nga mukyakola ki, mukyakolagana nabo mukyabaagala. n'olwekyo mukyafaayo ekyo ekya Asma ne maama we kyali kitusomesa birrul walidain, okugondera abazadde walau kaana kafirain. niwe baba nga si basiraamu, muzaddewo maama oba taata okyasigala ng'okolagana naye okakatibwako obanjibwa okumugondera mu nsonga zonna zakulagidde kasita zitabaamu kunyiiza Allah na kumujendera. tuli fenna maama wo lwatakugamba nti sebo Khalid njagala kanyama mpeereza kanyama, maama zino ennaku z'abakafiiri tetugula nyama ffe. maama akusabye sente muwe, mu ekyo kyakusabye tebulimu bukafiiri. lwatagamba nti mwana wange kino amaama wagaana okusiramuka nze ewammwe sikyajja, ennyumba egenda kungwira bannaye. maama otave musiraamu tetujja kuzimbira nnyumba, ebyo bibiri tebikwata. otave mubukafiiri tetujja kuzimbira, waliwo baimani kaali. maama wagaana okusiramuka tetwagala kuwuliza, ennyumba egenda mukuba muganya omuyambako olw'okuba si musiraamu, muganya omuwa amafuta, muganya omutwala mu ddwaliro si musiraamu. la, maama akyakubanja hakki ye ey'obuzadde, musiraamu si musiraamu. mu suratul Isra Allah abeera very clear, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. abazadde teyayawula oba basiraamu oba si basiraamu, bakukakatako okubayisa obulungi. wa bil walidaini ihsana sighatu mubalagha, mubayise bulungi nnyo, mukolagane nabo nnyo bulungi. eri wansi n'agamba nti togaana okukolagana ne muzaddewo okuggyako ng'akulagidde ensonga ekola ki, etakwatagana na busiraamu, eyawukana n'ensomesa y'obusiraamu. Allah agamba atya mu aya eyo yennyini, wakulagira ensonga wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutuhuma, wakuteekako amaanyi akutwala mu shirk, akukozesa ensobi, akukozesa obusiraamu gye bugaana, awo tokwatagana naye.
la tuti' tomugondera mu ekyo naye waswahibuhuma fi dunya ma'rufa enkolaganayo naye mu nsi ekyakubanjibwa tambula naye mu mbeera zonna ez'obulamu ez'obuntu kasita zitabaamu kunyiiza Mungu subhanahu wa ta'ala. Bw'afa nga si musiraamu awo ebibyo naye bikomye tokyasobola musabira tuli fenna naye wano nga musiraamu si musiraamu mulambule muwe obuyambi mu mbeera zonna yogera naye bulungi tomwekkaanya olw'okuba mulokole maama wo ne bwalokoka ye maama wo akyakubanja enkolaganayo naye era empeera ozifuna ng'omukoledde ebirungi by'ayagala. Maama ayinza okuba yali musiraamu n'abuvaamu oba taata we yakuzaala mu mukyala atali musiraamu maama wo akyalina byakubanja. Olwekyo incidenti ya Asma ne maama we etuyigiriza bingi kutya bwe tukolagana n'abazadde mu mbeera eyo nga tetukwatagana mu ddiini. Wakyaliyo ensonga omwaka ogw'omusanvu ne tujja okugenda nga tulabako olwaliro tugenda kukoma ku ezo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.